Tumubirize ezise ku ssaawa 4 ey'enkya yonna kuno olwaleero omulabi waffe omulungi ali ku BBS Terefayina yaffe Bakabaka ba Buganda okola kyama nnyo okubeera ng'otugoberedde okuva ku nkya mu nteekateeka yaffe ey'enjawulo ate essaawa 4 n'ekitundu eziba zigguse tuba tugguse ne programu olutindo ekitundu ekyokubiri gye tukkiriza nti ejja kubaako kyekutuusako olunaku lwa bbalaza ennaku z'omwezi 9 omwezi gwa Desemba omwaka 2024 programu olutindo nze Peter Atenyo okubanga ngikutuusaako enkya y'olunaku luno olwaleero nyongera okulisayo bannaffe twabadde nabo mu bitundu eby'ekitende mu ku Davik Lounge mu nteekateeka yaffe emyaka 8 saako n'abantu bannabusira bawangaalira mu bitundu awo amawatulaze omukwano mungi nnyo mwebale nnyo mumalire ddala ate bannakasenge mugenda okubanga muli empanga nga tukomekereza enteekateeka z'emyaka 8 egya BBS Terefayina. Christmas tukyagenda mu ntegeka z'okulaba nti abantu bagenda mu byalo okubaku oboolyawo kye beenyigiramu ekya Christmas ekya Ssekukkulu naye tuleme kuvugisa bidduka kimama, tuleme kuvuga ndiima, avuga otuuke ne wonaavuga speed 5 speed 6 ojja kutuuka. Kikola amakulu nnyo okutuuka gy'otuuse ng'oli mulamu okusinga ogenda gy'otuuse n'otuukayo mu bangu naye ng'oba oli awo oli mu ambulance oba nga oli mu kagaali akabalema. Kale nno tuvuge n'obwegendereza kubanga egandalo lya Ssekukkulu lino lina okuba nga lina otuyitamu tusigale nga tuli balamu ate obubaka buno butuzibwa kuba naffe aba MTN bagamba nti together we are unstoppable mu nteekateeka yaffe ya BBS nga tujaguza emyaka gyaffe gino 8. Olunaku olwaleero tuze kwogera ku nsonga za byanjigiriza. Programu olutindo nakutegeeza nti tukuleetera abantu ab'enjawulo mu nsonga aboogera ku nsonga ez'enjawulo zitukkiriza nti oba oli awo azijja kubako kyezikyusa. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku nsonga za byanjigiriza era nga mu studio negatiddwako ne Hajat Medina Ibrahim okuva ku Bright Junior School. Tugenda kuba tugera ku nsonga za byanjigiriza balina nteekateeka ki bateeseteese otya omwana ddala mu Uganda lino erya holiday okusobola okulaba nti nno tugunjula emiti emito. Kkiriza Hajat akutwalire ku salaamu akulamuseeko ate tugende mu mboozi olunaku olwaleero. Hajat, salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Neyanziza omutesitesi. Bismillahi wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Bayinza okwebuuza biki byenjogedde. Ntendereza Katonda era nga musaba agaziye ekifuba kyange angondeze omulimu guno gwe ndiko era ajje okwesiba ku lulimi lwange olwonno basobola okubeera nga bategeera biki bye ngenda obbagamba. Neyanziza okubeera nga ndi ku lutimbe gaggadde era balamuse n'ekiramuso ekisingayo obulungi nti no assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hajat awe nyino njagala tutandikire. Hajat kye kyakuwaliriza okuyingira obusomesa okufuuka educator? Neyanziza nnyo ekyamaanyi ekyali awo kaŋŋambe nti enkula yange kyamukisa mubi nti nakula nga sirina abazadde bange. Kitegeeza nti gaps nyingi ziba ziyimiisinga wabeerawo emiwaatwa minene n'olw'ensonga eyo mu Mukama okumpa omukisa okuba nti nkula bwe nti nange njagala nzibikire ebyo ebituli ebitaasobola kubanga bizibwa ebiseera we nali nga neetaagira abantu okuba nga bambeererawo. Omulimu guno ogumazemu bbanga ki abatulaba basobola okutegeera kubanga nazze ku Bright Junior nindaba abayizi nga olina engeri gy'oyogera nabo nga kirina amasannyalaze ag'enjawulo. Okusalawo nkubuuze ekibuuzo kino. Neyanziza omulimu guno gwennyini nsobola kaŋŋambe nti ngwenyumirizaamu nnyo. Si kuva ku kwagala ku ntobo ya mutima kyokka wabula n'okubanga kuyitibwa. Era mu kuyitibwa kuno ndi musanyufu okutegeeza nti mbaddemu emyaka egisukka 10 miramba. Alhamdulillah. Amina samukirize. Akatudde ku Bright Junior School. Ku Bright Junior School mukozesa methods ki oba mukozesa techniques ki okulaba nti oba oliawo mu transferring oba mutambuza amagezi okuva ku musomesa okudda ku mwana. Omwana ono oba oliawo afunemu oba ekintu kyasomye akitegeera kikwate bukofu. Kituufu nnyo. Neyanziza olw'ebibuuzo ebirungi ebyo byonna wabula nsaba onzikirize bawulira Bright Junior School bayinza obutategeera Bright Junior School yewa yennyini. Bright Junior School tuli ku lusozi e Makerere, tuli ku kkubo lye bayita Gaddafi Road, tuli emabega wa LDC Law Development Center era awo wennyini we wali Bright Junior School. Okuddamu embuuza gy'ombuuziza Bright Junior School njagala obbategeeza nti tuli basomesa
abakenkufu abayigirizwa obusomesa buno ate era nga bwe nagambye nti it is a calling from God okuba nti twayitibwa tuyambibwako nnyo okulaba nti tutuusa obumanyirivu bwaffe mu baana baffe nga tukozesa ensomesa ez'enjawulo oba methods ez'enjawulo. Abaana njagala obategeezako nti tubatunuulira kinnoomu era mu trainings zaffe oba mu nteekateeka zaffe nga batuteekateeka ng'abasomesa bingi bye tuyitamu okubeera nga tusobola okuzuula abaana bano okugeza abakyamufu ennyo be tuyita hyperactives okugeza abavaako amangu abalina concentrations entono kwegamba tulina obukugu mu ffe era n'ekisa kya Mukama bituyamba okubeera nga tuyamba abaana bano mpozi n'ekirala n'okubeera abayiiya nga tulina methods nyingi. Waliyo abaana nga ye asobola okutuula bw'ati n'akuwuliriza era na pickinga by'omugamba. Waliyo omulala nga ye ayagala abifune practically abikwateko ate era yeyo ensomesa ezimu ku ezisingayo obulungi okulaba nti abaana baffe bayiga bye tubasomesa. Mpozi n'okubeera nga tubawuliriza nnyo n'okubategeera ennyo nakyo kituyambako okubeera nga tukola tutya nga abaana baffe tubayigiriza era ne bayita bulungi nnyo. Hajati nteekateeka ki eteereddwawo abaddukanya essomero lya Bright Junior School okulaba nti mufulumya omwana nga tamanyi bumanyi magezi ga mu kibiina wabula nga alina obukugu oba bumanyirivu mu mbeera ez'okuwangala n'abantu wa social aspects mu mbeera efaanana bw'etyo? Tweyanzege olwo nno nkweyanziriza wamu ne banna Bright nti ku nteekateeka eyo gy'otubuuziza njagala okutwala omukisa guno okwogera ku badirectors baffe kubanga badirectors baffe be bali behind amaanyi gonna na buli kimu kyonna kyonna ku Bright Junior School. Abo nno nga si be balala okuggyako Engineer Emmanuel Muhwezi ne mukyala we Madam Goreti Muhwezi. Abo nno mpaji oba bagamba sempaji mpaji Sedduge ekyo be basobodde okubeera nga batuyimirizaawo ng'era batuweereza mu oluweereza lwetusobola kubeera nga nnyonyolako. Batuteereddewo empenda okulaba nti abaana baffe basomera mu mutindo ogweyagaza. Ebizimbe era bw'ojja ku Bright Junior School olabira ddala nti ozze ku ssomero. Ebyenjigiriza bino tubigenze ne tubifuna mu ngeri ez'enjawulo nti tubiteeka mu co-curricular activities ne tutasigala mu bitabo byokka. Abaana ne tubawa emikisa ng'okuswiminga, okuwuga, okututumula talents zaabwe. Abaana baffe bazanya emipiira kubanga okubeera ng'onaafuna obulungi mu mwana olina okubeera nga naye ali healthy physically, mentally, ebyo byonna ezo aspects zitutu. Era ku nsonga eyo nti co-curricular activities, games and sports, swimming, ebyo byonna bakama baffe balabira ddala nti era babiteereddewo ddala. Tulina ebintu nga aerobics, abaana bakeera kukola ku dduyiro okumakya, obwongo ne bwesumulula. Tulina ebintu bingi nnyo ku Bright Junior School bannange, bazadde bannange, Machazi ndi musomesa era ndi muzadde. Nti tulina ebintu by'olabirako ddala nti mazima bw'oba obikoze mu mwana definitely omwana abajja kuyiga. Ezo aerobics zenkugambye. Tulina engeri gye tukozesaamu abaana baffe, tulina kye bayita drop everything and read. Buli kimu kireke soma. Bino ebintu nno bye biyamba abaana okubeera nga asobola okwesomera, asobola okutegeera, asobola okubeera nga ali confident, nti ne bw'aba nga ali out there abeera nga ali outstanding. Ng'olabira ddala actually nga weebuuza nti ono omwana waawa. So ebintu ebifaanana bwe bityo. Ka drop everything and read ke kaddiya.
ebintu ng'ebyo abaana baffe tubateeka mu contests ez'enjawulo, mathematical contests, tulina eza big, abaana tubatwala kugamba bagenda ne bavuganya ne bannaabwe abalala mu bintu eby'enjawulo ne tuba exposing okulaba nti abaana bekkiririzaamu na bokka ate nga bwe banyumirwa okusoma. Hajati essomero lya Bright Junior School lyaniriza abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala yewe mba nina omwana oba oliawo nga avadde oba nga njagala abeere nga ava waka nsobola okumuleeta n'aba nga ava waka oba mulina enteekateeka y'abaana bava mu kisolo okawuka? Webale nnyo ssebo. Bright Junior School ekisooka mu byonna kankumenyere ku mitendera gye tulina. Tulina daycare. Kitegeeza nti omwana ow'emyezi 6 ku myaka 2.5 tulina bwe tumulabirira era bwe tumuteekateeka olwo nno n'okubeera nga tugonza emirimu gy'abazadde okubeera nga beeraliikirira ate omwana wange naamuteeka wa biki. Bright Junior School erina daycare facility nti wawojja n'oyingira nawe n'ogamba amazing omwana wange njagala abeere wano. Bino nno sibyogera nti lwakubanga bino nno bituufu ddala. Ali ku Terefayina ekifaananyi ky'olengera oba abayizi b'olengera bebamu ku bayizi abasomero lya Bright Junior School Makerere olengera ebibiina ebiteeketeeke obulungi, essomero ggazi, ebisolo by'abayizi ndowooza obirengera, abaana abeenyigira mu bintu eby'enjawulo okulaba nti oba oliawo bafuna amagezi oba omwana n'abeera nga ye mwana ajjudde awedde emirimu. Ye Hajati. Neeyanziza ekyo nno ekirungi nnyo. Tubadde tuli ku daycare facility. Nga tuvudde ku daycare facility tulina nursery section. Nursery section yaffe mwe muli kindergarten ne pre-primary. Mpozi njagala era okwongera obategeeza abazadde eyo nti ffe eri mu analogo za baby biki ebyo tetubirina kubanga bw'ogamba baby ffe abaana baffe tubagamba the babies basigala waka. Ffe tuli wano tuli big girls tuli big boys. Tuba tuzze kusoma okitegeera kuyiga kwa associatinga ne bannaffe. N'olw'ensonga eyo nursery section yaffe eri fully covered ne nursery class ne kindergarten ne pre-primary. Olwo nno bw'ovaawo nga omwana tumuwumbye tumuyigiriza bulungi ne tulyoka tugenda mu primary level yaffe. Kitegeeza ki nti byonna tubirina ku Bright Junior School. Twegedde ku kintu ky'abaana abava ewaka n'aba boarding. Mulina facilities zombi oba mmwe muli ba boarding bokkuba badde bokka bokka? Bright Junior School yajja okugonza obulamu bw'abazadde nti by the way kanyongere kangaziyemu kaawo katono. Bright Junior School tuli ku mutindo tusomesa ku national curriculum naye njagala obategeeza nti ate twaniriza abaana mu ggwanga lyonna oba mu nsi yonna. Nyinza ogamba nti tuli international kubanga tulina abaana abava Congo, tulina abaana abava Sudan, tulina abaana abava Kenya, Tanzania, tulina abaana Uganda baffe, tulina abaana aba buli nsi. Kakati kitegeeza ki? Nti kitegeeza nti tulina facility ya boarding section. Boarding section abaana baffe tubalabirira bulungi, tubawuliriza bulungi, abaana baffe tubaliisa bulungi kubanga ebyo byonna okulya kikulu nnyo naddala eri bano abaana bato. Definitely. Ali ku BBS Terefayina ndi ne Hajat Medina Ibrahim okuva ku ssomero lya Bright Junior School wano mu bitundu ebimakerere ku luguudo lwa Gaddafi. Atuwulira enteekateeka gye balina ssaako n'ekibafuula ab'enjawulo oba ab'enkizo mu kubangula abaana ab'eggwanga. Hajat kanjogere ku community mu muwangalire ye Makerere. Abayogedde mulina LDC balinaanyaawo. Abantu abawangalira mu community ye Makerere oba bawangalira mu bitundu byawo Makerere side zaawo na wonna. Bafunye batya mu ssomero oba kiki mukoze okulaba nti oba oliawo muddiza community ng'ogyeko okuba nti mwateekawo essomero abaana bajje ne basoma? Neeyanziza nnyo neeyanzeege ekyo nno kintu kirungi kubanga bw'ombuuza community era nkuzaayo nti okubeera nga tuli Bright Junior tubadde in existence for 20 years. 20 years kiba kitegeeza tufunye abaana abakuze citizens. Twenyumiriza nti mu baana baffe be tusomesezza the fact nti tuliraanye LDC tulina ba law practitioners abamateeka abantu abakubuse mu misomo egy'enjawulo tufulumiza abaana bwe batyo tulina ba business practitioners era n'okuddiza ekitundu
Bright Junior bwebanga etukozesa nebeera nga ekozesa n'ebintu ebyetaaga mu bulamu bwa bulijjo kiba kitegeeza nti nno tukozesa ba suppliers bakama baffe babawa emirimu ebintu temagala kubijja wala mwagala mu bijje mu bitundu kye Makerere wenyini nyini kituufu era tosobola kubeera ng'oli situated mu Kampala ng'ate ebintu obikola mitala y'amayanja so tukkiriza nti n'abantu baffe tubaddiza kyensuubira nti kintu kirungi nnyo. Hajati kanjogere ku nsonga y'ebisale abazadde bangi baagala nnyo obuulyawo okuweerera abaana obatwala mu masomero bwegati amalungi agalina facilities nga zemulina naye ebisale obuulyawo ne bibakalubiriza amulina enteekateeka y'okuyambako ku bazadde omuzadde wabanga ayagala basari nina omwana wange oba omwana mugezi ani nga nandyagadde obuulyawo ayambibweko ssaako n'abayizi bano abalina talenti ez'enjawulo omwana mu kukyanga akapiira wanjawulo yeekansa enkola ne ya basari ereetya naddala omuzadde waba yagadde okuyambibwako ku bisale ku ssomero lya Bright Junior School. Neyanziza mpozi okugaziya ku basari ezo basari kiba kitegeeza nti tuyita abaana ab'enjawulo kaakati ekyo ne kitegeeza nti buli mwana mu Bright Junior ayanirizibwa. Kitegeeza ki nti tugenda kufuna abasiraamu tugenda kufuna abakatoliki tugenda kufuna abalokole tugenda kufuna abaana ab'enzikiriza ez'enjawulo nga tuvudde okusooka okutunuulira ku basaries n'ebiki n'okubawa education twagala okukkiriza nti tulina okuzimba oba okulyowa emyoyo gy'abaana baffe olwo nno basobole okuba nga bakula mu mbeera ey'eddiini okubeera nga balina embeera ey'eddiini olwo nno emirimu emirala gyonna giryoke gitambule successfully. Ku nsonga ya basari era nti abaana baffe twaweebwa omukisa ne tubeera ne badirectors baffe abalungi ennyo ekyensuso nti era tebaliiwo kukalubiriza bulamu bwa muntu nti omuntu yenna ayanirizibwa ku Bright Junior talanta bwe zibanga ziyolekeddwa era wabeerawo enkolagana ey'enjawulo bakama baffe gye bayinza okuteekawo okulaba nti buli kimu kigenda bulungi. Njagala bategeeza nti wabeerayo ne families nga zirina abaana naddala families zaffe ez'ekisiraamu abasiraamu abaana bangi nga bawera munyambeko abaana bange bali mukaaga munankola mutya kati olaba nti ezo enteekateeka zonna mukama waffe naddala residential director Madam Goretti aliwo okuwuliriza n'okulabira ddala nti butya bwayambye omwana okubeera mu ssomero ng'ate n'omuzadde naye ali empowered nti omwana wange tatudde waka. Hajati nga tuwumbawumba omuntu oba oli ayagala okumanya ebisingawo ku nteekateeka za Bright Junior School ayagala kuleetayo omwana ayinza kubakwira ku namba za simu ki ayinza kubaweereza bubaka ku kibanja kya internet ki saako n'okwongera okujjukiza abantu b'omusangibwa watuufu mbanga oba oli awo anjagadde okubayo olubu lw'ebigere ngenda luddawa era mbasanga luddawa nga tuwumbawumba. Tweyanziza nnyo tweyanzeege kansooke n'ennamba z'essimu. Enamba z'essimu njagala nnyo okubeera nga nsosowaza eza director waffe nti tusobola okufunika tufunika ku 0702 namwemu 3770 evuddeyo bulungi then netusangika era ku 0772 459 pozi ngera bwe nabagambye nti tuli ku luguudo Gaddafi Road ekyemmanga ya LDC tusangibwa ku kibanja kya website www.brightjuniorschoolmakerere.com era tulina email address yaffe nga eri brightjuniourschool04@yahoo.com era enamba zaffe ezo ziri ne ku WhatsApp. Mpozi njagala leero bategeeza nti tuli fully registered tulina UNEB numbers tulina center number za UNEB era abaana baffe basomye bulungi nnyo okuva ku myaka 2017 ogenda okulaba nga
tuli ku 100%, 98%. Tusomera ddala era twagala okubagamba nti mutulindirire omwaka guno nga Mukama ye mubezi waffe buli kimu tujja kubeera tu celebrating abaana baffe. Hajat Medina Ibrahim okuva ku Bright Junior School wano mu Makerere atuuka yotwaleyo omwana ate omwana abeerenga abangulwa mu mbeera esaanidde mu mbeera eriko ey'ensangi zino. Nkwaga bubi tugenda mu ggandaalo lya Christmas abantu bagenda mu kibuga ogula ebintu eby'enjawulo abamu batambula ne ssente enkalu. Alika kemibwa kubanga yojogena mu kibuga waliyo ensimbi ezo abazeetaaga batazikoleredde sente zeke ku simu otambule nazo ate oba osobodde tambula n'akasimu akatono eno essimu enene yaserezo gireke wako oleme kutambula nga omutima gukowanisa ate oba ogenda ogula ebintu tambula ng'olina kalisiti ka plan oleme genda gula bintu by'otasanze bitali ku plan kijja kuyamba okulaba nti nokekereza ensimbi mu kiseera kino ekya Christmas. Program olutindo okkiriza nkikumikirize wano obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde nze Peter Atenyi tugenda mu program Akalacha Wangaala Aisa Basajja Kabaka. Bright Junior School, Makerere. A lovely school in the city center with a beautiful scenery, quality education, holistic education. Oh, Bright Junior School is the #1 everywhere. Bright Junior School, Makerere is so wonderful. A lovely school with qualified teachers, mixed day and boarding school, a nice environment. Our children are catered for in all aspects of life. A wonderful sick bay, smartness everywhere, and our school fees is affordable. Bright Junior School Makerere is located along Gaddafi Road, Makerere Hill, near LDC. For more information, call 0704 27 37 60 or 0772 45 98 81. Bright Junior School Makerere. Knowledge is an asset.